Mzee jiwa ataka yawo ataka bwa abasikali. Kwa jina emyaka otakona bwa asikali. Ndio kubawe wa mwanya asikali. My lord. Togwa mu mayinja gange mulaba amakoti gamulinge kintu kyo lwaki wesiba ku bintu by'abantu ojja koti eri mu sente ndi wange otegedde edivesi nganya nkonerera wenna waddugala olinga omuzinda emirimu ng'egyabula mu gwa nawe ku myaka gyo okyakuuma wano nga nkuuma ki wakakuuma abewa nagakanyampola bwobanga oyogera n'omuntu omugagga you have to stand proper ate bali wavudde mu kubba enkoko z'abantu kuba gwe mubbi wano ku kyalo oze kubba amayinja g'abaana bw'oyambadde nga tezitayita muliro ekikooti tekikwatagana nampale eno tonjerega anja kujetonjera yasamye ng'akagejje wasadda simwe mwaddugala mulinga emizinda gye bayita kooti y'amaka mzee neno weda gy'oli tobeera ne ssente olina abaana abaleeta ssente obulikamaliemu nkutwali nonte ebadde kwono ng'olinga ayiwa mu buutusi ojjukira gyo nakusanze wali ne bwedima nti oli mubbi toze kubba amayinja ate ne jaketi yo bingi byobbiramu oli musiru ojja kuleka nno ŋŋaana okutwala pozi oli mukulu naye ng'owunya bubi ntofaayo ati n'owanga wanaagenda ebweru kaponi ngemututte muntu owunyanga mukuzi naye bwe wali byakyuka nja kuleka nno ŋŋaana okutwala nze nyina okujerega nzekka owavumbula kampuni sebo ye gwe taata nawe jaketi sebo watandika ojjoza